kubuulira ensonga lwaki lutalo luno lwawumuddemu buwummuzi akulira International Atomic Energy Agency ampuliza ekyo kitongole kya kibiina kya mawanga amagatte kyekigenda maaso n'okulondoola nuclear owa mawanga mpuliriza ag'enjawulo babadde nnyo mu kulondoola nuclear w'eggwanga ereetebwa erya Islamic Republic of Iran era nga babadde batuwa alipoota n'ebimu ku byabakubizza kigema okuba nti alipoota eyakolebwa ekitongole kino ekya IEA yemu ku byakubya Iran kubanga lipooti yasemba gye bakola bagamba nti omusajja alabika asemberedde. Yes, omusajja alabika asemberedde. Isiraeli teyalinda kulanga kulala n'agenda abalumba. Kati mbagambye nti mbabuulira ensonga nnyo olwaleero endala nazireeta omulundi omulala olwaleero nkuwanya. Kati ensonga esooka lwaki terunnaba kuggwa ensonga ezakubya Iran kulembera ku enrichinga uranium mu Isiraeli neyeekengera n'agamba nti abasajja bayinza okuba baagala kukola ebyokuwanisa ebikosa amannya ga nuclear mu future balumbe Isiraeli ne bagenda ne babakuba. Kati lipooti endala yiino okusinziira ku Rafael Grossi yakulembera ekitongole kinampuliriza ekirondwa nuclear avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti ebyaddala Iran yina obusobozi mu myezi mitono bagenda kuba bazzeemu. Yes, Rafael Grossi ampuliriza ategeezezza n'agamba nti okusinza ku kunoonyereza okwabo okwakoleddwa n'engeri nuclear wa Iran nuclear facilities bwe zakubiddwa ategeeza n'agamba nti bwe weetegereza kale byonna bw'obyetegereza Iran mwana aleese ekifaananyi ono ngenda kibabuulira kyaleese bagiyita J10 the danger fight omu Iran yagala kukola ki naye mu byonna mpuliriza tudde wali okitegeera. Rafael Grossi agambye nti aba Iran mu myezi mitono bagenda kubeera bazzeemu singa baagala agambye nti tali sure nti banakikola nage singa baagala mu myezi mitono. Lipooti yegamba bweti nti ennombe ezakoleddwa Isiraeli ne Amerika okuba Fordo, Natanzi ne Isfahan zabadde severe. Yes, yagambye nti zabadde severe era zaleese a severe damage ku nuclear facilities za Iran wabula n'agamba it wasn't a total damage. Iran tebalina abasajja tebalina bibamazeewo tebabikubye byonna bisaanyaawo n'olwekyo aba Iran basobola singa babeera baagadde okuddamu okuttukiza enteekateeka maybe eziyinza okuvaamu ekyokuwanisa ekikozesa amaanyi aga nuclear. Agambye nti yabadde just severe damage but it wasn't a total damage tiyabadde total destruction. Lipooti ampuliriza bweti bwevudde ekitongole kya mawanga magatte kyekirondolwa nuclear. Kati magambye nti emu ku nsonga eziraga nti olutalo lujja kuddamu yeeyo ekyakubya Iran kyekyo babizzeemu Iran okusooka bano yabagobye. Iran ampuliriza bano yabagobye ne bagamba nti mwe muyinza okuba mutulyamu olukwe yabagobye. Parliament yasizza mpuliriza ekiteeso negamba nti emirimu gyabwe gyonna giri suspended. Kati oluvannyuma lw'okubagoba mu Iran bafulumiza lipooti eringa egamba Israel ddayo bakuba oba America bagambye nti okusinziira ku observation yaabwe America ne Israel bakubye nuclear facilities z'omu Iran but aba Iran mu myezi mitono basobola okuddamu. Ensonga ewedde nkulaga lwaki lugenda kuddamu oba lujja kuddamu. Ekyokubiri America zemu n'alabula eggwanga lya Iran. Trump akizemu laga nti please nja kuba bombinga singa tuddamu nekiro kiwulira nja kuba bombinga ekitegeeza nti America naye mwetegefu okuddayo okulumba Iran singa Iran eddamu enteekateeka nuclear. Terunaggwa eyo nsonga yakubiri. Kati ensonga eyokusatu yiino malendeete eyokuna nnene kansoke eyokusatu eyokubiri nkugambye Trump bazzemu ne balabula terunaba kuggwa. Kati ensonga eyokusatu minisita w'ensonga za defense wa Isiraeli gubayita Israeli Katz bategeezeza bwe bati Abaisiraeli bagambye nti bo mu kulaba okwabwe bakyali mu lutalo lwawumuddemu buwummuzi balinga abanywa ku tuzzi. Ekyokubiri ne bategeeza nti amagye gaabwe gonna gaalagiddwa nti tebannaba kuva mu mmuudu ya lutalo. Mudu erina okubeera mu basirikale ba Isiraeli bonna ababadde abakozesebwa mu kikwekweto kino ekibatuuma Operation Rising Lion babagambye nti please musigale mu combat mudu ya kulwana. Isiraeli agambye nti fe yadde nga lwawumudde naye okitegeera musigale mu combat mood.
tetunnaba kumaliriza kintu kyonna mubeere ready essaawa yonna tujja kukola ki tujja kuddayo kati owulya Isirayiri ezo nsonga ziri ezi ziraganirwawo muddemu buwummuzi n'akakuwa 3 Abayisirayiri bagamba ffe twawumuddemu buwummuzi tetunnakakasa nti lwawedde mbeera nga bwetambula kale ffe mwekolera omuntu wa bulijjo kakati kantuke ku nsonga endala namba 4 eno erikwata ku Iran abasajja bayitibwa aba Iran okusooka minisita omuduumizi w'amagye omujje gwe balonze Musavi yakubidde minisita wa Saudi Arabia ensonga za defense aba Iran ne bakakasa ne bagamba nti tetwesiga mu Isirayiri yadde waliwo ceasefire ne tetwesiga mu Isirayiri tukimanyi nti ajja kugivayoratinga aba basajja balwanyi bo bamanyira kuba buli kadde tetubeesiga n'olwekyo Iran bagamba nti nabo basigadde bali bulindaala tebeesiga mu Isirayiri nti tosobola kwesiga musajja mu Isirayiri nti akugambye ceasefire naba ng'ategeeza ceasefire Omuyisirayiri essaawa yonna akyuka kati Iran egambye naffe tetubeesiga era tugenda kusigala nga tuli steady nga tulinze terunnaba kuggwa luno lulabika kakati ekisinga okudda okubeera ekikulu Iran mu kugamba nti teyeesiga eggwanga ettibwa erya Isirayiri mabule gano gategeezezza nti abasajja bayitibwa mpuliriza aba Iran bamaze dde okuba nti bakuba essimu e China mu kuba nti tebeesiga eggwanga eriyitibwa erya Isirayiri nga bamanyi nti lisobola bulungi okuddayo ne libalumba Iran ayagala kukiteeka ku level ndala okusinziira ku mawulire ge tuyina gategeezezza nti minisita w'ensonga za defense w'eggwanga erya Iran gye bavuddeko yabaddeko munda mu ggwanga eritibwa erya China babadde bamaliriza ddiiru okulaba nti China ekwata ennyonyi ez'omutawaana gye bayita Chengdu J-10C multi-role fighter jets and bagenda bawerako gye bayita AWACS advanced AWACS airborne warning and control system mu Iran kakati omuyirani agambye nti ebyokulabika nti nkasuka bukasusi ndabikanga nange njagala ngende ziyite Iraq ziyite Jordan ziyite Syria nange mulumbeko n'ennyonyi ennyonyi yampuliriza eggwanga lya Iran zerina ezisinga modulu zamani zitomukati F-14 enkola y'omu America nkadde kakati eggwanga lya Iran mu byonna olutalo lubaddewo basajja batunga bakasuka bukasusi tebalina nnyonyi esobola kutolontoka nga ya mutawaana n'egenda eyite Jordan n'eyite Iraq n'eyite Syria n'egenda ekuba Isirayiri eyo tebagirina ennyonyi zibalina mpuliriza za bulijjo tezisobola kulwanagana za Isirayiri kati omusajja ayitibwa mu Iran ali muntu esiganya ate batugambye nti ziri very advanced baagala babawe badukidde China baleeta ennyonyi generation yakuna yes bagiyita 4.5 generation combat aircraft Chengdu J-10C inkola ya mu China enampuliriza y'ennyonyi eri most advanced fighter platform ey'eggwanga lya China eggwanga lya China ligiguza amawanga gebeesiga bokka ate nga gabbeeyi ekyenkaniddeawo ennyonyi ya bbeeyi kitegeeza nti bagiguza mugagga China bw'aba atunda Chengdu J-10 bagambye nti waliwo ennyonyi zino ziri mu generation nti generation number 3 eno generation number 4 eno eri ku 4.5 generation Chengdu J-10 Abachina mu kugizimba bagiteekamu ESA radar thrust victoring engine nkola ya Russia engine zayo za Russia era ina compatibility eya PL-15 long range air to air missiles multi-role capabilities kigamba okuba nti esobola okukola missions eziwerako esobola okukola nga air defense esobola okulwana esobola okukola ground attack operations era nga erimu complex electronic warfare tasks eziwerako zesobola okuba nti ekola esobola okusanyiraza ebyuma by'okusinga bagisembeza kumpi bagikulanga buli kimu kiri omwo air defense ekuba mu bbanga ekuba wansi ate nga mbagambye nti eriko ne system eyo eya AWACS system eyo gye bayita airborne warning and control system byonna babizimbira mu nnyonyi egi emu bw'oba ogigeraageranyiza kuzaaba America osobola kwogera ku F-35 bweba ya Russia osobola okwogera ku F-35 emabega eri amawulire gagenda maaso n'okuba nti gategeeza nti eggwanga ettibwa erya Iran baali wakati mu kwogerezeganya okusembayo n'abasajja bayitibwa mpuliriza aba Russia babaguze babaguze SU 35
kati okusinzira ku biriwo omuyirani yagenza okulengera ng'eno gye bayita Chengdu J10 ng'ejja bikola omuyirani atandise okwenyweza Chengdu J10 amagye g'eggwanga eyitibwa erya China gagyesiga nnyo J10 Maltrol ate bagenda kuleeta C waliwo A, B ne C kati baleeta C esinga okubeera advanced bagambye nti ekozesa yingini enkola y'omulashi gye bayita AL 3 FN yingini enampuliriza nnyonyi gy'oyinza okutwalira mu ttuluba erya all weather operations and excels in both air to air and strike missions ya mutawaana nnyo modern avionics a wide angle ina kibayita wide angle head up display multifunctional displays ne helmet mounted sight byonna mpuliriza biri ku ono G10 kati amole gategeezezza China tannaba kulabika nti ayogera butereevu nnyo nti omusajja agenda kumuguza abe North Korea nabo abe Iran tebannaba genda maaso nokuleka nti obaoli obakakasa nti bagenda kuzifuna netutegedde nti order ya nnyonyi 40 diirwenu wakati wa China ne Iran nti egenda kubeeramu ennyonyi 40 ez'omutawaana ze bayita J10 Chengdu J10 multi fighter type C kakati bwe nkugamba nti terundaggwa mba sikulimbye ye development ennene eva munda mu ggwanga etibwa erya Iran wakati nga balina ballistic ezoogeza ensi obwama baagala kwongerako ennyonyi y'omutawaana gye bayita Chengdu enkola y'omu China. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekula ly'omuntu wa bulijjo. This is Pal FM ekula ery'omuntu wa bulijjo webale nnyo okuba nti okyataddeko wonna w'osinziira mukwano gaffe kadde kano kennyini MTN bateekamu ensimbi nenga bakayima habo center baddamu okujjukiza gwe mukwano gaffe ataddeko Pal FM ekula ery'omuntu wa bulijjo olunaku olwaleero bagamba nti balina offer y'abantu 10 abantu 10 mukube essimu mufune eddagala ku mitwalo 5 jjukira nti bano bakoledde masannyalaze 2-in-1 extra eddagala genda okuzza gwe omwami eyanafu amaanyi ag'obutonde nga buli kimu okikoze bibadde biganye genda ofune masannyalaze ekyupa abaami gye baddukira egenda okulabika nti munnange ekutereeza bagamba nti delivery egenda kubeera ya bwerere mu kampala n'emirirano offer egenda kubeera y'abantu 10 ku mitwalo 5 gyokka ate nga kuliko n'akawerekera kali akasayizi Dr. Kayema kakubuulira buli lunaku masannyalaze 2-in-1 extra ekyupa eyo egenda okulabika nti etereza prostate gland olekerawo okufuyisafuisa olekerawo okulumwa omugongo olekerawo munnange okuba nti amaanyi gagweramu ddala g'ekisenge omwami genda ofune ekyupa eno bagamba nti olwaleero delivery egenda kuba ya bwerere kuba namukisa 10 kuba ku noti 759 88539 noti 759 88539 ogenda ofune eddagala masannyalaze 2-in-1 extra bakayima habo center bali tulwa kirokole okuliraana Luka Factory kuba ku simu yofune eddagala ku mitwalo 5 offer ng'ekyaliko 075 885 ojja kuba bafuna bulungi. Bannaffe abaggo Telecom bali wandege opposite mu kubira Luwemba Plaza okulirana Ecobank bagamba nti promotion ekyagenda maaso ogenda ogula essimu ku kibanja mpola ate bakuwereko essimu endala ku bwereere bakuwa essimu 2 ng'oguzeemu bona agula essimu ku kibanja mpola ebiko muli Tecno Pop 9 Spark 3 Camon 40 Camon 40 Pro Infinix C Smart 9 Hot 50i Samsung A05 A06 gwegenda ne ID ogula essimu ku kibanja mpola ojja kuba ugisasulwa buli lunaku buli wiiki oba buli mwezi naye ate nga bagamba nti offer egenda maaso bona agigula bagenda kukuwerako essimu endala nga ya bwereere offer ekyagenda maaso kuba ku noti 752 759 bali wandege okumpi n'ebitaala oba okuliraana Ecobank 075 eri noti 752 759 babayita baggo Telecom genda ogula essimu emu bakuwendera ku bwereere 075 759
ate buli kimu kijja kuba kitambula bulungi. Kakati katukomewo eddwaniro eryo bakyeswa ntokamala tebinnawo kuggwa nga bwe nkubuulidde, but again tulina eddwaniro litwali twafiisa. Neggo okimanyi nti emundu ekyavuga ennyonyi y'Omumerika gye bayita F-16 endala Russia egibaludde. Katukomyewo nabyo tubirabe. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukumi n'emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nnusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga *1 2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Kankwanjulire Kawampologoma. Kawampologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende. Ono Kawa yennyini ali mu mpimo bya grams 2, 5, 10, 25, 5 ne kilo emu ate ng'ali ku bbeeyi esobolwa buli omu. Abazadde ng'abaana baddayo ku ssomero mubagulire Kawampologoma anti awagala obwongo oteekateeka kwanjula weekwate Kawampologoma omusiiko obulungi onyumisa omukolo gwo afunika ku muganzirwaze Katwe mu supamaketi ne maduuka gonna. Omusuubuzi tukubire ku 0703 62 57 13 ne ku 0779 11 14 6 oba ku 0784 43 22 14.